Eddie Kenzo ayongedde okuba nti abuuza Bobi Wine ebibuuzo oba oli awo akyanoonya ansa yadde nga omukulu ono akyekukuma. Eddie Kenzo abuuza musajja mukulu amanyikiddwa nga Bobi Wine nti abawagizi just bwe bakulemera okuba nti ofuga, how are you going to control the army bw'ayagala okufuuka president w'eggwanga. Tukaniriza natera ku mukulu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamuli amanye n'eddoboozi Wampita Ntambi Jimso Rich Boy Maxod Junior. Olwo kuba nti otambula naffe gwe subscribing nawe atambula naffe ate webula kuba nti otwagala nnyo. Yes, gwe anamanyisa abanogamba nti bakyali bali baba n'amawulire agali authentic ate nga gali kwalaali agamba nti okola kyamaanyi nkwagala nnyo era nkwagala nnyo nkussaamu ekitiibwa. Oliwaddemu okuba nti yes otubuulira wajja osinzidde okuba nti yes otulabira ate oliwaddemu okuba nti oleka opinion yo mu comment section awo ne tutambula ffenna mpola mpola. Tugenda mu 2021 elections, waliwo olutalo olugenda mu maaso wakati wa Edisa Musuuza Kogata ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Bobi Wine. Musuuza agamba si mumativu nangeri Bobi Wine gy'akolamu bintu bye era yamutuumye dda nti omusajja oyo Yuda ayagala kuba nti assa n'okusuula abayimbi banne wansi abanene oba oli awo asigale nga ye yagulumizibwa ng'abalala tebalina kye bagamba ggwanga. So mu system bwetyo waliwo olutalo n'akatambi akafuma ku social media, of course mwena mubimanyi paka ssaawa zino akavaako obuzibu. Olunaku lwa leero Eddie Kenzo ageze mu maaso okuba nti yemulugunya adde nga Bobi Wine akyagezzaku kuba nti asirika because okuva Kenzo bwe yavayo nayogera ebigambo byayogera n'okuba nti alaga obutali mu mativu bwe Bobi Wine akyasirise paka kati oba oli awo osanga talina biseera bimuddamu because ali busy. Bobi Wine agamba nti Eddie Kenzo agamba nti Bobi Wine ali fake, kipapula just kipapula ekiri awo kimalira abantu ebiseera mbu tasobola kuba nti afuuka pulezidenti wa ggwanga era tasobola kuba nti afuga Uganda kubanga just bintu bitonotono bikyamulema okuba nti atereeza. Mbu bw'otunuulira abawagizi be tebalina mpisa, empisa ze balina nsiiwuufu era bamanyiira buli omu era ng'omukulu agamba nti tabalinaako buyinza. Eddie Kenzo agamba nti bw'oba tolina ku bawagizi bo b'okuŋŋaanya mu WhatsApp group ne mulenga strategy ey'okuvuma abantu ku social media tobalinaako control. Ate bwe banakuwa obukulembeze bw'eggwanga amagye ne gagezako okwekalakaasa ojja gakola otya? Amagye gakuba abantu Museveni n'agasirisa wano, amagye ganyakula abantu Museveni n'agasirisa wano, naye ate gw'ogamba tosobola kuba nti osirisa gurupu y'abantu b'omanyi abatawera yadde 10 abantu abavuma abantu ku social media. How are you sure that osobola okucontrollinga army? Kenzo agamba nti Bobi Wine agenda ng'alaga obunafu bwe, musajja mubi nnyo asiga obukyayi mu bantu era ng'omusajja ono atandise okuba nti alaga okusosola mu mawanga. Kyova olaba abantu bagamba nti Omuganda tebamuwa kalulu because Omuganda bafuuka president amawanga gonna gajja kudduka. Mbu abawagizi ba Bobi Wine bavuma abanyankolo okufa obufi tebabalamu basoga magezi abanodhana babayita balugwala n'ebisigaddewo. Kino no kikulaga obusiwufu bw'empisa people power nga kliki bwerina. Era Kenzo agamba nti omukulembeze baba ali careless bwati tasobola kuba nti afuga ggwanga. Kenzo agamba nti Bobi agamba nti talina control ku bawagizi be naye yerabidde nti alina fan base emanyikiddwa nga team Eddie Kenzo era nga alina military force eya social media. Agamba nti buli operation gye bakola bamutegeezaako either n'abagamba go ahead oba togenda oba tebagikola. Naye ate kikwanyisa okuba nti Bobi Wine yeegaana mbutamanyi ba Firebase Army n'abo abali mu WhatsApp group ya People Power Click abavuma abantu. Agamba abantu be yabasasula naye yeekamwana era avudde n'amugamba ssebo omukulu bw'oba ogamba nti abantu abo b'osasula tobalinaako control ate amagye onaagakola otya nga geekalakasiza oba ngalanisa okuyisa Abannayuganda obubi. So olwekyo Kenzo avudde n'agamba nti Bobi Wine amuddemu ebibuuzo bye oba ayagala oba tayagala. So bino n'ebirala tujja bikutuusa mu episodes zaffe eziddako. Wampita Ntambi Jimso Rich Boy Maxod Junior. Subscribe if you can and don't forget okuba nti oleka opinion yo mu comment section. Kituufu
Bobby tajja sobola kukotolinga amagye nga afuuse pulezidenti oba Kenzo kawanike. Bino n'ebirala bye boolinda. Bye bye.